Oksara Juma mstigwa baka humrimurambara kwa ebemberomo mufutu wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ogo yabashendekerezibeho abandi bebembezi abaruga Uganda Muslim Supreme Council. Mufti agenda bize byebeda kola bingi naye okukiriza ejjuma namba asabire kuwanya ebibala kikulu nnyo. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje omwanyi gw'abaizire kurambura ebyo nibikorwa abebembezi b'obusiramu mbarana munonga kyayikombombeka ebyentunguka n'ebindi bingi kandi yasiima omurimo ogukozirwe abebembezi bambarira Muslim Supreme Council obebembiremu Sheikh Abdal Mukwaya oashaziremu okukozesa eminyeto okukora ebyentunguka. Batwalidde ddala ebbanga lya myezi 3 ne wiiki 2 naye nga alhamdulillah mu ngeri ey'enjawulo nzikiriza neebaze omukulembeze waffe omulungi disitulikiti Pavi. Mu maaso go twali tukusabira okwebaza mukadde waffe Sheikh Abdallah Mukwaya eyavaayo n'atuwa platform naddala ng'abavubuka okubeera nti tukulemberamu okuddaabiriza mu masjidi n'atatwegganya n'atuteekamu obwesige ate wallahi naffe netutuukiriza obwesige obwo. Batugudde ku nsonga y'obumu disikazi alwanye nnyo okubeera nti tubeera bumu mu disitulikiti yaffe ey'Embarara ate tuliwedde okukuuma obumu obwo kubanga omuva enkulaakulana gwe batusomesezza. Okutukubiriza mu busiraamu unity and development. Ate ennaku zino okusago okuyozaayoza abasiraamu b'Embarara olwa kino kye batuuseeko. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala yagala bategese nti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje harokiga okuyanjira okuhereza eminyeto. yohani bakuye obwire ekiro kyakikukola akegenzeewo naye kati mwe abavubuka mwe beesigwa kakati kulimu omulimu guno okweyandika omuzingo obusiraamu mulina okuwalira obusiraamu ate mulina okugatta obusiraamu temulina muntu oba bumasi. Ekiganiro kyawa abebembezi ba Uganda Muslim Supreme Council barukushaba abikizo mu dini y'Isiramu okukora n'amaani bakwatanise obusiramu bwongere kutunguka kandi Uganda Muslim Supreme Council nikunja kubakwatiraho omu byentunguka bitari bimwe na bimwe omure ebikwate n'okuhinga n'okureesa. Abo TV West Senyomo Gideon.